kitalo ddala ku mawulire agakantuukako ku mmeeza yange kibi nnyo kibi ddala ngenda sigala nga nkoza further research nsobola okubeera nga nkuleetera good details ku gana amawulire agakantuukako nti omwana w'omuyimbi Reggae afudde gwe baakabeera nga bafuna kitalo nnyo kitalo ddala amanya endowoozi bamutemisa SMX representing straight out SMX media wano tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story wegirayo tugikolera ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX media nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi so gwe wena ayagala stories tatwala nnyo data ku YouTube ngenda kusaba subscribing wano ku SMX media togenda kuyanga omisinga updates naddala nga zino ankutegeeza kuba naffe abahawuha Derrick Investments bakutegeeza mune ku nsonga ya finishing naddala ku mayumba bo bagyekutte ate nga bagenda bbeera nga tebakozesa kintu kirala kyonna wabula nga bagenda bbeera nga bakozesa amayinja ag'enjawulo okukola finishing ku nnyumba yo ennyumba n'obeera kale toyagala gidecoratinga bino by'amaanyi simanya bya bbeeyi olaba nga ebyokwestinga time at least omusingi gwo guteekeko amayinja so that omusingi gusigala mugumu amazzi naddala gano ag'enkuba enkuba weetonya galeme kubeera nga affecting omusingi gwo gusibe oba z'abapangisa oba yo yakusulamu oba eryeti oba singo oba ddabo osobola okubeera nga obakubirako bano bahawuha Derrick Investments ne basobola okubeera nga bakikolerako ekyokubeera nti n'ennyumba yo bagikusibira amayinja mu design ez'enjawulo oba ennyumba yo yonna bagikola finishing nga bakozesa amayinja mu design ez'enjawulo babayita bahawuha Derrick Investments osobola bakulako ku enamba gyolaba eri ku screen n'oyogera nabo oba n'obeebuuzaako mbadde nkyakutegeeza ku muyimbi amanyikiddwa nga Reggae ono nno actually mu West nsuubira ye muntu yekka actually sina mu West ne mu Uganda yonna ennyimba za Reggae we nali nkolerako story eyo embaga ye nakutegeeza mbu ennyimba ze nzaagala wadde ziri mu lulimi Lunyankole naye ayimbira ddala bulungi ninayo oluyimba nga nunu wahe oba we bakiyita akayimba ako nkaagala nina omwoyo wangu ni weekend halina obuyimba bungi nnyo bwenjagala we bamakise bumanyi title naye nze mbukuba bukubi ku laptop yange obuyimba bwe bunnyumira musajja wattu muguno gwennyini omwaka actually nsuubira yes muguno omwaka gwennyini nga gutandika mu January okusinzira ku research gwenkoze we bafunira ezadde eri omwana ow'obuwala ne bazaala baby waabwe bagenda okujja okukola embaga yaabwe yakabeerayo kyemmanyi tennamala na myezi nga nga bamaze okubeera nga bakola embaga ebifaananyi byolaba eby'embaga yes embaga yaabwe naye ebaddewo mu guno eno gwennyini omwaka so after the lockdown now nga bakareleasing mu lockdown eno gye twakasemba okubeera nga tubeeramu we bakolera embaga mu kubeera nga bakola embaga naye n'omwana waabwe nga bamulina kubanga ezadde lyo balifunawo mu January omwaka guno eno nga gutandika naye amawulire agantuuseeko olunaku olwaliro gagamba mbu omwana waabwe bambi afudde nera nga afiiridde mu ddwaliro okusinzira mbu yafunyeemu obulwadde details zonna ngenda beera nga nzikuleetera naye okusinzira ku information gyenfunye bavudde waka ne baddusa omwana waabwe mu ddwaliro eyo amawulire gye gantuukiddeko nti omwana gwe baddusiza mu ddwaliro ng'embeera si nnungi afudde so details zonna ez'okuziika biki ebya exactly ebyabaddewo nakyo kyaleetedde cause yo n'omwana okubeera nga afa wano ku SMX media ngenda sigala nga mbikuleetera neera kibi nnyo kibi ddala bambi abayimbi baffe bafunyeemu kosaamu okugezesebwa okwenjawulo kati otunuulira nti nera side eno Bruno K bambi ali mu kubeera nga gezaako okubeera nga recoveringa mu ekyo kye ayitamu okubeera nti na mwana we ow'obuwala ali mu kubeera nga amukwasaganya ye yekka weva matching nti maama we bambi Mukama Katonda naye yamala n'amuyita kati Bruno K ali mu kubeera nga akikwasaganya mu kubeera nga akikwasaganya yekka Facebook account eri official paka ssaawa zineeno oli agihakinga tannaba kubeera nga assa mukono ate nowe yagihakinga naye ebintu byali mu kubeera nga apostingako biri awo biri fane bintu bya kumenya miti simanyi simu empya ate emmotoka eno esobola okugirawo eti ate ekyennyanja bakifumba we bati osobola bintu biri awo biri fane so nera Bruno kali mu kubeera nga afubanga wasobola okubeera nga ani mu kubuildinga Facebook account empya mu mannya ga Bruno K eri yali ya Bruno K nga leeta onogamba ABCDEF naye nga kyowandika Bruno ne K eyo yo bagihakinga kati empya gyalina owandika Bruno mu kifo ky'okuwandiika K leeta owandika K ekigambo Bruno K agiwandiika KAY Bruno K nga olabani nga olaba yagera gamba nani onakola olugambo kwandika ati Keys yeke na bani waliwo ani akozesa K so K toteekawo K leeta obeera omusachinga ku Facebook wabula okukola K Bruno KAY so Bruno K wekito wakiwandiika ali mu kubeera nga building fan base endala
n'okufuba nga wasobola okubeera nga abategeeza mbuofi old account ye bagihakinga enempya gyali mu kubeera nga abuildinga naye nga kitalo nnyo kitalo ddala updates zonna ez'okuziika na details zonna ebisingako ku ebyo ngenda beera nga mbikuleetera waneno ku SMX Media gwe kyonna okola kiri simple kubeera nga osubscribinga ku SMX Media ebisigadde obindekere amanya eddoboozi esigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.